negamba Kayongo olabika gwokola n'okuŋŋaanyiza abali mu nsiko. Era olunaku lumu bamuzingiza ng'ali ku faamu eyo eyamugalwa empunge, bambi yali adduse. Naye bwe yatuuka eyo ne bamujjukiza nti balese omwana mu nnyumba, ye muto wange atudde wano nakamate olwo alwa. Kati muganda wange oyo tata n'akomawo munona, yagwa mu ngalo z'abasirikale ne bamukuba emiggo ne bamusalako n'ekitundu ky'okutu. Era abantu bangi babayamulaba tata wange okutuuka okumu bakitundu bamukuba nnyo, era bwe baali balowooza bamutwala ne bamala ne bamusula nga balowooza afudde. Naye Katonda yayamba ne bamukwata taata ne bamutwala mu ddwaliro ye Lubaga mu ngeri ya kumukweka, ne bamujjanjaba okumala emyaka mingi n'awona. Abasirikale bajja wano, waliwo ennyumba ya kitange yali nene nnyo ne bagikuba ku ttaka. Naye ekinnuma pulezidenti ti amaka ga kitange wano gaalimu ebisenge eby'abaana 9 ne bagakoonawo nga tatange bamuvunaana okubeera nti yali yeegatta ku balwanirizi b'emirembe. Baganda bange banyinaze ne bafa tetubalinaako malaalo kubanga nabo beegatta mu kulwanirira emirembe. Olunaku lwakyo twakera ku makya ne tunyumya ne Waiswa ku ssimu, kubanga Waiswa mu luggya muno mujjwa mwana wa Nantumbwe, nga twogera nga musaba kyojja kujjobere MC nga tuziika kojjaawo. Era yabadde agenda kutandikira mu kereziya gye twabadde, ne twogera bulungi ne Waiswa n'agamba kansije. Era ababadde mu kkooti yabagambye kibanangeka ngende kumwegattako nga tumulinze mu kereziya. Ne nakanze kutunula misango egenda mu maaso nga Waiswa simulaba. Bwe twamaliriza misa bwe tuti nengezaako okutunula bwetu ku ssimu, ngenda okulaba nga bagamba nti Waiswa bamuwambye. Abantu abajja ne bamenyesaawo wano ennyumba ya kitange, ne bamukubisa emiggo ne bamusazaako n'okutu nti ayogere gye bali n'ataboogera. Abo abattisa bannyinaze wano nga tugamba nti katulwane, kabalwane, ffe tetwasoma. Abantu baatulaba emikono eyo twabonaabona. Okusoma twatunda ndagala nga tetwali bana ba mugagga, naye kubanga tata waffe yali yeegasse ku kulwanirira emirembe. Naye emirembe ne bagamba nti gituuse, abantu ne baddamu okubabuzaawo, abantu ne baddamu okubakuba emiggo, abantu ne baddamu okubatulugunya. Era ne tutuuka oziika Kayongo, bano baali badde wano. Ebyemutwe nyina amuzaala yeddira Kkobe, era buli wansanga mpita maama yali badde wano. Waiswa mwana wa Nantumbwe yali badde wano. Naye kati bali eyo, nze pulezidenti ekinnuma n'okuba ennaku zino sina kutusiba naye okutukudaalira. Omuntu n'akukwata n'amala n'awandiika nti mutadde mu besimenti ayiga Lunyankole, n'akukwata n'akutulugunya, ne basobya ku baana bawala, ne basobya ku baana balenzi mu ngeri ey'ekigwenyufu, ne batutulugunya. Nange namboze nyimiridde wano ziika kitange nga n'okujja wano nina kumala genda mu ddwaliro bankuba empiso kuba abasajja be bamu abo bamenya omugongo. Pulezidenti, waliwo omwana ayimba akayimba ennaku zino, akayimba nabadde ntandise obutakasaako nnyo mwoyo, naye kakati ntandise okukalowoozaako. Kagamba mulumba lumba 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 kyagula yimba lumbe.
wange nezira mu kuyomba n'ensi naye ono omusajja yateekayo omuwendo twagenze mu ddwaliro president kino kyekyabaddewo ekisooka taata wange okuva lwe baamukuba wadde yawona yasigala akaaba amaki amagulu era gamulumya obulamu bwe bwonna era ge gamuse naye ebbanga lyamaze mu ddwaliro president buli kiro kimu every night ku lw'ekitanda kyokka mbadde nsasula $100 $38 for one night buli kiro nga nsasula $10 nga bweba yalinnye $10 bweba yasse $10 era bwe bagambye nti kati afudde bwe nagenza okunona omufu ne bambalira balansi $10,000 mu $7,600 njogera ku balansi kubanga ebbanga lyonna mbadde nkola ki nga tusasula naye ogamba nti kati akutuse tugate balansi awo $1,000,000 mu $7,600 bazeeyi banne ku nkoowe kuno Katonda baataawa Namboze ngate ne Namboze yeewoze neewole bafa barakaabo naye yabadde mu specialized unit atusobola kunenya Lubaga hospital kuba nabo bayita mujibu nga mu parliament buli nnaku lwopo oyo yatukulemera banja twawaayo dasi tuzimbe eddwaliro ery'ekikula ekyo ne bazirya ezigwawo taata wange ono alina akatawuni wali yazimbamu ebizimbe ebiwera yekwatakwata era abadde asaaga ng'agamba nti waliyo meeya weewa Kiso naye nange wano enamusera ze saaku meeya waawo abadde awa $1,800,000 mu ground rate naye we yalwadde gavumenti gyawadde omusolo emyaka 92 gavumenti gyawadde omusolo n'embukadde ku ground rate yabaddeyo tesobola muwaayo wadde kerede erya Canada nolwekyo president ne bannayuganda mwena abali wano ne bareverand father baba batali mu bino ebyaffe eggwanga lino Uganda lyaffe eggwanga lino Uganda lyaffe mulekerawo kutya okulwanirira emirembe nga mutya okufa nze kitange yalwanirira emirembe naye afiiridde ku myaka 92 Katonda bw'aba yakwagaliza okuwangaala ne bw'ona olwanirira emirembe ojja kuwangaala Katonda bw'aba yagamba nti ojja kufa ne bw'ona ekweka abasajja ne batwala ensiyongo okunola ojja kufiira ku myaka miki mitono mutabani wange Sseggona olunaku lweggulo yayogedde ekigambo kyenjagala omaliriza nakyo yagambye okufanga eggongolo nga buli ekikukwatako weezinga waakirifanga omusota aweerwanako nolwekyo basaba ne banyamu njagala kumaliriza ebigambo byange bino abooluganda bane mbasaba tuziike tukole ki tuziike buli omwagamemu ne tuziike njagala kumaliriza ebigambo bino nga twali omusindalo guno eri omukubiriza w'olukiiko yanayita abaddirira kuba pulezidenti ajja kwogera naffe naye nga tumaze misa